bite bambi naye abasajja baki bakola ebintu ebyo biriwa n'okuba omuntu ne weegabira amatatu goyina embwa goyina ekisala goyina master ne joka ani abidina musuuza n'obyegabira muno n'omukuba kwata embwa wata nazimala n'omukuba joka kuba kukwata butaano yabikubyani omwana w'olugave muzukulu wa Ndugwa aliwa namakulu waffe bakonze batya yegabidde ebisala yegabira embwa master ne joka nabikuba omuntu omu yabimukubya nga alina bicu alina bikke kati geimagine tebasobola mukuba ezo mbwa naawe zakumukumu namakula owolugave era ekika ky'olugave bagamba kigenda kutula mumanyi abawala b'olugave mmwe abawala b'olugave basufu naye kakati temuyinza mukuba ezo mbwa zakumukumu nayogeddeko yakutte ebitiyo zimasita yakutte master ng'alinawo nnya mulina okugamalawo gonna si 7 embwa zonna nnya yazirina azegabidde kenzo ekisala kya ddayi yakirina okitegeera masters yazirina agaddeko joka zi8 weyeddiringana bw'ati nayongerako nga Hamza aliruda Hamza naye alina ge bamuwadde agage mwe muli bicu be mulimu bikke bimwenda azanye ne mukyala we naye nga Nyamuto gugade muzannyo gwa matatu soko olinde Nyamusuuza nga ajoga ajogedde ddala gadde muzannyo gwa matatu nga yegabidde byonna nga kuliko ne ba spectators abali mu kugula naye bagambu noono omugava abadde yegabira dde ebisala byonna babimugjeeko bujja anti muna ekyo ekibadde kiriwo naye kakati buli kimu babimuggyako ddi ku yidi nalaba abirina amatatu gonna nga masters zirina zijooka anti tugenda ku comedy store babimuggyako babimuggyeko ku comedy store yamugaye leeta nabulira ensi ku yidi omugave nga namulaba nga ebisala abirina gye bali ekibuli namulaba ne dokita ng'ebisala byonna jooka azeegabidde kugambye ziba ziwera ssaawa ng'emu kitundu ez'akawungeezi Musuuza nga agenda ku comedy store yagenda nabyo Musuuza yakola atya yagenda nabyo byonna nalangirira nti neefa nti ki ng'emu ne bimuwulira mawulire kiriya omuganda agamba okifuwa okizza munda ng'eddiba ly'enjobe we lituuka balifuwa balizza munda we bati babimuggyako batya kugambye yakkiriza ate nga alina ekyokukola nga talina kyakukola omugave naye alimba bassemakula lwaki tebamuyamba bagenda kutuuza olukiiko ab'olugave bonna bakasuku katende semakula ne kasuku waabwe waabwe bagenda tuuza meeting era gundi yagenda ogikyayalinga makula ga bujingo tebasobola kikkiriza nti omwana waabwe omu bw'ati bamukoze ekintu ekyo bamutemye ebintu byalaavu bino bizibu ebintu byalaavu bizibu bano bajogera ddala nno makula yayise meeting ebibye yabimala ebibye nabyo kati byetuddako after kati tusobola kutereeza kino makula yagala kyeyalinga meeting naye Teddy wanajja naluswa naye bamukuba nnyo tteke gwe kyamuwuliza omanyi okweyagala okulyawo bamuggyako joka ne bamuggyako neyamusala omanyi okusala nga mugemu yakatandika ogenda okubala ng'oli mu nsanvu naye gemu gye baka bagifixing ey'amakula it was fixed bagufixinga bet yali bet kakati ab'olugave bali mu lukiiko semakula luliwa ku papas ogenda bayo lwakuna omugave Ndugwa bandugwa wakatende wakoza wayoza wabirya bwawoza serukulu lulengejja mpaka walako olange ngwage buweddi bwe bagenda okubeeramu naye ngeno tiimu Nyamukenzo yate yeyongera bweyongezi maanyi tiimu Nyamukenzo egambe meeting kazituule ku papas abagave bonna naye munaabayita teri kuzza matatu kakati ekyabaddewo ku over the weekend nabadde nina wendi nemba gwako omanyi okwegwako mu kafu mwena nga temutegedde temugenda kubeeraawo ogwa ku tiimu ki ngwa ku tiimu zombi ey'abagave Nyamukenzo neya dokita ne namakula maama obasangawa nawe nabasanze sigenda kwogerayo olwa security nga bonna bali awo kati nga nze omutabaganya
nga bagamba ki buli omu ng'alina alina owuwe buli omu akutta owuwe Nyamukenzo ng'alina oli Nyamukenzo ng'eri eno nga bali eri kati nga nze ndi wakati naye nga neno wali abalala abadde abawagizi buli tiimu yabadde alina abawagizi baayo baleese baani federation yonna Shiba Karungi tiimu Eddie Kenzo ali awo mulamu ye mulamu omupya ne Lilian Mbabazi muula kati awo ojja tutwalako ne mu buyimba obwabaddewo kubanga kati ntambi zaawo nkwesiga Kalo Nantongo byonna wabibulijje Kalo Nantongo naye ali ku tiimu ali ku tiimu ki ali ku tiimu Kenzo bulira ina mulondo wa Nyamusuuza Nyamulondo yennyini awedde emirimu si Jasmine Kalo Nantongo wali mujjeko Nantongo ye Nyamulondo si Namulondo ye Nyamulondo olinga olijukira alina Namulondo bira yabaddeyo ku side eri ono bamugambya ne Nyamulondo Kalo Nantongo ye Nyamulondo kati Jasmine ye yagambya anze kanzire eno yazze ku yabarema yasaze Namulondo original oli nagamba nakubarema akama namugamba tuye kamanye ngakoza n'owebbwa Jasmine ote tumwesiga wale mwali muzanya ko omupiira mu buto ne mugamba ne mubeerawo ne mugamba onodde suubi baati ebintu byakyuse suubi baati batewe beegabanye Betty Kamya w'ekitiibwa yabaddewo yali ku Nyamukenzo Betty Kamya akola ate ngaani Betty Kamya ayinza okubeera nga ye mukyalo omukuzi oba mother senga ow'ensonga alima Namakula yabaddewo alima Namakula yabadde ku sayidi eri eyabarema Jasmine lwaki asala amangu ago ankugambye simanyi kyabala amanyi tatudde abala buli ssaawa eri wajjula kuba naali ndowooza agenda beera ku sayidi eno naye namulabye sayidi ewa dokita wajjula kakati eno wabaddeyo Akram ne Hajat ku Lusuumu bazzeewa babadde ku Yamusuuza tiimu naye gaali zikaye meeting nga yako dokita Kulu Nakiram baliwa babadde eno Kenzo bali ku Yamusuuza kakati Rema nafuna ate bana abalala Shakibu Zali babaddewo Shakibu Zali babadde ku side ya Musuuza era Musuuza alina abantu ebikonge ebiweddeyo mu industry Bina Baby yabadde eri bakimye kyate gambi anti babadde alima Namakula nga bejjukanya katwejjukanye biseera byaffe biri mu 8 meeting mwabadde ku kyekituufu meeting yabaddeeyo kwemala gayaŋŋano ekintu banaye kiggwe kive mu mawulire kisusse okwesojja kususse silent weesusse cold weesusse nuclear bagala zero nchinga amawulire tuli ku bunkenke tetulina mirembe kikyate ate ani asinga tojukira program ani asinga ku bukedde yamasembe kati neno kye tuliko mu mawulire katwagaye bannaye twemale gayaŋŋano Nyamukenzo waffe nga wali bulungi minister yes ne basusse kweraga mukwano nosoka ne beyimbira obuyimba nga abantu bona bawulira bali awo ani ayimba ani asoosewo mu ddiiro Nyamutodo yasoose mu ddiiro mungi bakozessaako weebati sayidi eno ne sayidi eno kati ng'omu yajja n'ayimba nayimbira gwayagala ntambi omwana bazze naye oba ojja tutwalayo eyo nja kukutwalayo edda omwana wa Nyamukenzo okay yes basoose kola ddiiro ne tugamba ensonga zino okuggwa zigenda kugwera mu bya nnyimba mwekube era wabaddewo bajjaaji Alex Mukulu yabaddewo twabaddewo bawunya ku luno kyene yagamba mbo olaba ki olaba pono yomu ku bajjaaji yabaddewo ne batte yabaddewo yes ne then essezo omuto jaji Tebo nga yabadde gundi yabadde yadde myaka 4 awamu gundi yabaddewo ono senga gundi senga kulanama waliwo senga ono Nanduja yabaddewo naye omu ku bajjaajes kusala mpaka za kuyimba anga agenda okuwangula bwe tugamba nti katoyo yatutte kuba ebeddala ensi eri ku bunkenke olwo Jacobo omutuuze yabadde awo ku sayidi ya Rema eno yabaddewo ku sayidi ya Rema Kasuku kukuwaza banga tayinza ba ku sister yabadde ku sister ate nga neri alinayo ebizibu byafunirayo eri Kasuku yadde alina kubeera ku Rema of course oli mugasa ku Rema wera Edisendi ku Rema olwo Zubeda yena agaba kagende wani ali ku Kenzo naye alinamu entalozi subsection subsection B naye alinawo olutalo lwawo naye agala kiggwerawo
Gakyakutte. Kakati munnange. Mayinza sitambula kiro. Bwe buzibu bwe nnina. Nze nabadde badde ku lwa mukaaga awo ekiro. Okay. Nemukola eddiiro. Tukola eddiiro. Nyamutoro ye yasooseewo. Nyamutoro. N'akwata Edikenzo bw'ati n'amuweeweta mubirevu bw'ati. N'amubuuza nkuyite linnya ki? Nkusaba erinnya erikusaanira. Kale leka nkuyite Sweeti. Oli wagonjebwa. Nawona asikyegomba obulenzo bweyita obwebbeeyi. N'agamba aba Parliament. Neeyagalira gwe wekka. Musuuza wange I love you. Ensi n'ekubya. Ali kuba kagabo abakuba. Ensi ye ali kuba kagabo. Babwanika. Obulenzo Fulonga yakwatiddewo. Nesooka nezirayo enduulu. Yamugambye ata? Nti nkuyite linnya ki? Akwase Kenzo mu kirevu. Akwate mubirevu bw'ati. Amusaba erinnya Rema alaba. Rema abiraba. Rema bamunyweza wano guma. Nyamunyweza. Namulondo. Eriguli nga waawujja. Abantu se katono bafiirewo. Nyamukenzo nga waawujja. Nyamulondo. Kalo Nantongo. Awujja kwani? Awujja ku muyimbi. Round ye wedde olumu. Kati Kenzo yaddako okuyimba. Kenzo alinnya fulo. Kati yabadde ayambadde omukuufu. Mwani jjukira akola ali mu minerals eby'omu ttaka. Kati bulingi necklaces tezimuvaako. Kati yabadde ayambadde ka necklace ka diamond. Nga kalungi kamasamasa. Namugamba necklace yo fiyo gindekere wootoli esobola okuŋŋumya kubanga wobulawo nange nnumwa. Leka necklace yo ngisigaze wootoli ndabire kweyo endulu netta abantu. Kuno kwabadde kulumya paka kuwulira bo. Endulu netta abantu. Banange. Olwo balinga bakyasirise. Sikatona abantu bafiire mu ddiiro. Kakati. Bajjaji bagamba ki? Bagenda kusala oluvannyuma eri. Batandise okuwandiika. Wuliriza ekintu nga bwe kyabadde ggwe. Nga batandise okuwandiika Max. Ne bagamba ddamu era oyimbe. Nyamutoro. Nyamutoro ne bamugamba addemu ayimbe. Rema asirise. Ne dokita alina okuyimba. Kati Nyamutoro addamu ayimba. N'alinnya fulo. N'alinnya fulo. Wansumulula. Banange. Simanyi naku nali nkwese n'ogikwekula. Nali nga nasibawo omutima. N'ondagala nenkuwa nange kisumuluzo kikuume mwattu. Tomala gajajamya. Hani wange. Buli muwala gwanoonya omusajja Allah akbar subhanahu wa ta'ala. Nibafa. Abantu babadde bagenda kufa. Nga bagenda kufa. Babadde mugenda kutta omuntu awo. Edikenzo n'akyamuka. Nedde neddamu n'akasaba. Ani? Kenzo. Abalamuzi bamugamba go on, play on. Bate n'amugamba play on, continue. Omuzungu agamba play. Kenzo n'agubaka n'ayiwa mwaka aluna mubiru. Yegwe yalemerawo kwebyo ebintawaanya kubanga lwesikulabye mbanga atalina musaayi. Omutima n'enkunoonya omubiri gwonna nga sikulaba. Kakasizza wagubba nayeekomyawo ebintu bya Allah akbar subhanahu. Akuramu nga awaggana kuba kalulu. Akiramu mumanyi mukwetala. Akiramu ne yeetala. Bazali basirise. Kasuku bali kuki? Kasuku bali edaga twakalaba. Mulinde tani yaffe yendo okubange. Timu nga yakalubye. Kakati awo batandika okogera ebintu ntwawo bitategeerekeka. Bakyojja Nyamutoro. Ani atatandike. Rema atandika. Mpaka zitani. Namulondo. Bagala guli nyamu. Bagala gujira. Bagala guyiwa. Yagamba kirako mukazo. Balaba Kenzo engeri jano gamba kirako mukazo ya muloga. Baka kirakire dugu. Ani alete ebiboze. Namulondo yafuukula. Kalo naawulira. Agamba mami. Nyamukaro. Agamba mami mpulidde bakugeya nti kiraka waloga Kenzo. Naddamu nakwata jukira adde bagamba bayimbe bbiri. Nagamba abajjaji babate mulindeeko. Nakwata kuto omuntu awo. Yakutaka zindalo nasemberera Rema. Ani? Nyamukenzo. Nyamutoro. What? Namuyimbira akakasali mukusasi. Katya. Ninamu kisabo siddogo. Ninamu kisabo siddogo. Ninamu kisabo siddo. Ndiba wina nzo mukisa nazalwa nago. Rema sikatona akutuke. Kugambi. Rema ngalaki tebamuwa fulo. Nga bagenda muwa ne kati Kenzo laga ne kayimbo lolo okusatu. Bajjaji tebabadde feya. Ate kakati utandise okutabuka.
ne bajjaje mutandise okubamu abawagira. Jukira namuno alese ebibozi by'eddogo. Nyamukenzo akabaka. Akabaka agamba ssebo. Siddogo nina mu kisabo kisa siddogo. Bajjaji bagamba wamma kituufu. Bagamba kituufu ne Kenzo agamba katukamalirize olwango olwokusatu. Kenzo naye akabaka? Era mugamba abantu mbatya kale bangamba nti n'oli muzibu nange n'entyamu kubalaavu nga weerimu okwetegereza tesaana kupapa omanyi nakuzibwa ndi mu ekyejo alala engeri gye yakuba kali kasemyekozo amugamba omanyi nakuzibwa ndi mu ekyejo ebimunyiza bimukaabya kyabalaavu agiwa obudde Kenzo mbwate nga figa ya Nyamutoolo yali emukubye ko ye waaleko oyo agende waani azaala ekibya kibongerera anamweterereza enduru ne bananga wabadde wabazungu abayitawo wona ne bastopinga ne bagamba kino kye tuliko kakati ataawo ne bisooka ne bicyankalana Jacobo mutuuze n'akabaka nga tebali akamuwadde ziri empaka zabadde za kapo Jacobo akima kyate Jacobo jukira balina obuzibu ne Eddie Kenzo tolaba interview zibadde ziweddaawo abuukayo alaba Rema bamutwala n'akola atya n'ayimba akayimba ka rediyo n'abuuze abona n'abadde bakuŋŋaanye ani yali alabye ku maaso ga sitaani amatufu agajjudde ekiwero ekiwanvu alinga mawolovu sitaani akolebwamu materiyo ki akakubira Kenzo sitaani oli kaddiwadi weefudde superman weerabidde awo ttiimu ya Rema n'ekuba engalo nga bamuyise sitaani Kenzo bamuyise sitaani ekintu kikute Rema kati Kenzo n'agamba kati kamalirize ddala lumu omusajja ono Rema zaavuddeko Kenzo zaavuddeko kasaba muyise sitaani byaliwo 215 ku Centenary Park awo yasussa obusungu ani goyita sitaani nasooka n'afunyako empale kuno Kenzo ate Kenzo ng'anyiize atabuka Alex mukulu ye yataasiza yavudde eri yabadde atudde mu gundi ye ya judge banga yabadde ayambadde short ng'ayambadde ekino nga Kenzo nedda mpaka za kuyimba naye mukubire luyimba tolwana Kenzo abaka omuzindaalo kasaba muyise sitaani yes nabuuza nakwata omuzindaalo Jacobo nga yakubye munne punchline nakwata omuzindaalo nabuuza Jacobo njagala mmanye ki kyennakola kyogere okusinga bwonjogerera amafuukule gwalaga abantu bwendi obubi n'ovumirira buli kyenkola sirina kyenakola nze ndekeredde ndeka nkola ebyenjagala ndeka nkola ebinyumira ndeka nkola ebinyumira gwe byoyagala byekole bisa kyalaba ate ndongo yebagikubye eno ku kampuni eno nagamba ne kabulenga ndo ndi kusaidi ya Rema mwana gwe kam namuwahaga namuganze ndi papa mwenna muli baana bange Allah mwana nga yakubye tioni Jacobo nakaka nagamba kale weewawo kasalange njogedde ekyange kinvudde ku mutima nga ekintu kyakutte kati kyazzeeko eyo rawundi ne bagiwa Max ne bagusala Kenzo nene bagamba kasoke tuwulire ebiva ewa Rema babadde wali Max zaabwe katulina okutaalinga ebivudde ewa Rema tulabe Rema jukira omuwala yabadde awaana Kenzo awo balaga nengenda bangambe Rema yabadde ayambadde bulungi nnyo ng'anyumye nnyo okitegeera ne dokita akubya akalevu akasanyiridde bulungi kalimu ne lukiwi kali neeri hamuza avira busanyiridde bulungi nnyo obumanyi mati avudde wa mati baba ataddeko suuti wali ali emufiitinga bwe ng'akubye ekikalo ng'alinga kapiso jimanyi munebeera yekubye ekikalo njimanyi nga yeepakidde nga ye hamuza yatudde mu ntebe nga kapiso kati Rema alina obusungu bwe kapiso ene ya redi ne white webale ng'anyirira bulungi linga ekinya Bazubeda bajiwo omuliro bakuba Zubeda banne yabadde asanyuse kakati Rema n'abaka akazindaalo jukira siyaye tayimbe ne bayimba ensi yonna nesiriikirira ne mavoko katulinde nakwata akazindaalo n'asemberera Nyamutoolo namubugamba namuyimbira kiki onvuma nvaako siivuganye naawe ebigambo byange si bingi omwana yali yasima ebyo byenkola
yayimbira yinyeeyo banange mu buwombeefu banange abantu ne baga mu ddoboozi liri teyazze kulwana yabadde ayimba panchi line nga yamukubye panchi line naddamu namuyimbira yamugambye ata kikiyo nvuma nvaako siivuganye naawe ebigambo byange si bingi omwana yali yasiima nze byenkola Nyamutolo nakakkana so nasooka n'agamba yimbadde manyi agenda kwongerako naye talina bigambo bingi bajaji ne bagamba katumuwa olulala Hamza tanayimba amukubira spare tire ani agikuba Rema nkimanyi gy'oli nakiyambi wange oli spare tire yenze yali omukyala wo waddala n'empisi bweba ng'egoberera empologoma kyesuula empisi kyerya nga Kenza abulira kitukubera bino zino zabadde kati line ku line enkambwe kimanyi gy'oli nga kiyambi wange beerayo ng'omanyi kuba ayinayo omwana tole mukyala wo waddala namugamba n'empisi weekola ki bweba ng'egoberera empologoma kyesuula kati jjukira yali yasuula empisi neekola ki n'ekirya kati tugenze mubiri technical and tactical wali bajaji bagulaba sayimbya bingi naye line eyo line ng'egayagayo okwekyanga kwonna kwabaddemu weebale nnyo kati jjukira ne Hamuza naye Hamuza amulengedde wali kirevu kye kapiso nagamba naye kambalume kankubireyo wange akayimba Hamuza Rema kankubire Dr. Hamuza akayimba jjukira amaze okubira namutola mutadde mu line kati alina okuwana owuwe kuba naye ali comfortable banange namusemberera namugamba dotolisiala Dokta abawagizi mwaba natugamba saidi ki eyaguwangudde mirembe yagambye atya enkumu nga byesomba munange wootoli wammanyiza okubeeranga naawe ebbanga lyonna nga wembeera mu kiwubaalo tonto ng'onzanyisa nga naye ku mulimu oyanguwa nodda naye kati Allah akbar nakwata akazinda onasemberera Edi Kenzo bamukubye Rema takyatya Kenzo nakakwata yamulumbye weyabadde natandika mu bulamu wange wafuuka bikadde banange chapter ya love we yali najimalawo n'obusente bwobwe wampa mwoyogera kimanye nti nno bwaggwawo enkola yeeyo konyumya yeeraga amagezi matono yoli matiradi nti nakukyawa nze nakula nafuna akusinga ku namuso kasuku nakuba sama kasuku yakubiddewo sama nagambye ebyo bidda byenninda kasuku njagala atawo kasuku wayagala awo olugavenga lwa banange awo yamugambye atya soko kaddemu yamugambye mu bulamu bwange wafuuka bikadde chapter ya love we wali navaawo ng'asonga kwani Kenzo n'obusente bwobwe wampa bwonjogerera kimanye nti nno bwaggwa eyo enkola yeekwenyumya yeeraga nti amagezi go matono yoli matiradi nti nakukyawa nze nafuna akusinga olwo Hamuza naye najja amazima embwa ebeera mbwa newogisanga ebunaayira yamuyise nambwa Hamuza najja namuhaginga what kati awo ne batandika okusala ekigambo Bazubeedo oyo Hamuza talina wadde sente Hamuza nawulira nagamba sina sente kale tewali buzibu nagamba nange bakampe niyamugamba Hamuza nakabaka oli musawa Hamuza wali oyimba eddi nagamba amumpeyo oluyimba olwo lumu bweru just lumu bweru gumale yes nakwata Rema bulungi namuza musaako namutunuulya ne betunuulira we bati ne begira ebisige we bati ne byekwekunyako nga bano balaba Banyamukenzo abadde balowooza nti badde baguwangudde gukyuse guli nnya bbiri olwakiramu Akiramu ali eri awe weta n'ekirevu jukira naali n'ekirevu afaanana kasuku ali eno Akiramu ali eno biranga bitwini nibyetunulako weebiti nibyetunula kasuku yali ali mukuba sama Hamuza
Akira mwali ne kulu ku side ya Kenzo naye omupiira nga gwekubidde chance okwekubira naye kakati nange nazaja akazi kasaba muyise embwa amazima embwa era bweti ebira mbwa nawo gisange bunayira hamuza nena asaba nagandi bakampi nange njogere bakampe tumukuba omusumali ogusemba yafe hamuza yagambe sigenda kutawana nabali kanyimire baby wange nibana banjogerera nti no sina said ababuuza je nkoleredwa lyo liririddawa amuza atebe Zubeda babuuza kati obamusawa akolera mu ddwaliro kitwale y'abaana akolera ku Novik akolera kwa HK oloba muula ba Shiba we bali balaba Shiba abo bali wali Shiba ya dali eyo nga yekola ku makeup ke bayiro monsi tekelo baby kwata bulungi baby kwata bulungi ali mu bayiro monsi banange tekelo olo namulondo wange namulondo ali eri awujja ali ku meza abuka amazina ge yasinyaga ekisanyi amuzagamba mumpe microphone mulete mic yes mugamba sina kyekola mugamba sina mwadde sente bajanye bagamba kwata microphone na kwata baby we bulungi Rema na mugamba baby ntunuulira baby namutunuulira natandika njagalanga bwendi munange wadde sirina nyingi eze nyingi tulizifuna kuba nange situdde sijja kwetema nnyo bingi nga Kenzo kuba biswaza ngagwe wayaga kuguddemu nze sina gaswala misa kinagamba okubye ogikubye nnyo mpulira waliwo gwe bawadde omuzina n'ayimba tiketi bazigulawa tiketi olwo Edi Kenzo adamu agubaka yes amalirize era nga kajukira babakubye kati side eri banange nga gwabadde mukambwe naye gwabadde muzibu sala gwabadde muzibu era we yafunye nakubira naye nakola akani yamuganze sijja kwetema nnyo bingi ngabo bakenzo biswaza basemyeko nga gwalimba akuguddemu nze sina gaswala oyagala mugaga nkimanyi oyana kumala kenako asobole okukulabirira mu buli kimu nga tojula ekyo kirungi naye tekiŋŋaanya ndaba y'abaavu bangi ng'amanyi okubudaabuda omuntu asonga mwakuramu pa chance nange sijja kubonyaabonya nasonga ne mushakibu yagambye ndaba abaavu bangi abamanyi okukola okubudaabuda omuntu we nasonga mushakibu ne akuramu nti baavu yamanyi okulabirira ki abantu baabwe bana yamuzanga yabadde kubulizaayo gambi banange Edi Kenzo nakaddamu nakasaba nagamba owaye kadaye kampane mukyala wange mve mu ntalo otyo namuyimbira ngamba nti ye nsula sebaseerero tiketi bazikuba wezikulaba nebugu muli alavu njagala onfiiringe eno sigiri era sebase ekiro tiketi bazikula wezikulaba mbukinge ngolabeko nange olwaleero session yabadde ya nnyimba za kwekubira side ku side naye ate yasinze okutumala okutukyamusa yabadde senga ow'ensonga aliwa omubeti kamya Olive IGG beti kamya isengo ow'ensonga yabuuse yate kati Kenzo yamaze okuba akayimba ako ak'omukwano bwekatyo tiketi bazigula wezikulaba najjukira mu biseera byeje ensanvu nga bali ne bayitayo joko Paulo Muwanga ani beti najjukira ebiseera ebyo ngomukasuse wala ije weeyo yeyo najjukira bayitayo joko bambi nga bamutwala ku Sheraton ku date okay alijjukira yalabye bingi nakirabirawo nti ogwo omukwano masavu ku masavu nayimba masavu ku masavu ani tikamya guno omukwano masavu ku masavu nga kyabadde kikambwe nnyo beti kamya n'agamba omukwano gwani gwagamba oguli masavu ku masavu masavu ate nga agokya ogwa Nyamusuuza yagambye masavu ku masavu byonna mubikoze naye guno omukwano beti kamya senga ow'ensonga ye yagambye guno omukwano masavu ku masavu ate nga gokya masavu ate nga agokya musigale weemutyo baby tokyusa pini Kenzo tokyusa namukutira you are addicted to her nkera we bambuuza Nyamukenzo kyeri
senga naguggala nagamba kati baleefu engeri yeri IGG bakwasiza ngumaze mwesootinge abasajja netubalaba Alex Mukolo wawandiika Nandujja wawandiika Batte bawandiika Eseza omuto balese waki anti munnange dukira mukulu munne yabaddewo Beti yabadde alina okiikirira bataalingaliza ati era mukulu ye yazisomye Alex twamubuuziza owagira NRM naga nfa obutwa n'enfa nze mukulu nze Kalimala muleeta byaki ebyo twagala omusosonkereza mukulu yagambye ati nze nnyo obutwa bw'emmese n'enfa nze mukulu azini asooka n'atuyimbira bakayimba ab'Ennamutamba tulina eŋŋombo azaala ekibi akiwongerera nayimba bannakampala nga boogera bannakampala mugera ku makya ne bagula amawulire gwawo sabade yaliwo yali muyimbi era kyekyamuleesezza najja n'alangirira yagamba esiwe NRM atirisa afo alina obutwane bw'emmese nze mukulu okay nasooka n'abuuza Jenkins ekibuuzo oba Jenkins alaba pono kati Jenkins ne Zubede eri nabo nga bali eyo beesuna kiki ate balina olutalo nabo ate beesunidde kyawo onnange eno Sendi we bamusuna ne Zubede wafujjo Zubede oli wafujjo ne Sendi bamusunye yakutte abantu basatu nga wabasuna akutte bad akutte Jenkins akutte Edison abasunira kyati nembo bamwogerera kwegamba yabadde bato buli omu kwemala goga balagayangano kimwabaddeko kitwabaddeko bamaliriza batyabo kali alenga waliwo Tamale Junior ne Kabaata nabo nga beesujjire bannange bonna babaddewo nti kiki ate Junior ne Kabaata social media ani alina TikTok account ereeta abantu abangi ekiro kati buwulire entalo ze balimu ne bannange abo tusooke tubazze so Alex asomaliza ati basebo ne bannyabo olw'obuyinza obwankwasiddwa constitution ye netufuga munzikirize nangirire ebivudde mu mpaka zino. Nyamukenzo in the red corner, in the blue corner Rema na Makula ne bati n'abalabala okukakana ng'obwanguzi bugenze ku Nyamukenzo bawangudde bangambye Kenzo yakubya akayimba oli munjawo mocha kati kasita bw'amaze okulangirira n'ayimba n'aleeta akafirigo wadde tambula nnyo bunensi eno oli newalibeerawo mutufasi nga bwe batambula bwe bagenda tebagusaze mankyolo anti mwabaddemu Beti Kamya musebo mukulu nnyo bannange ndabamu nga kyekubiira tuni jukira era yero bulijjo byekola pozi n'Ennyamutoolo yero akalulu kyangu okakwata mbaba ino okakwatamu era bagenze bemulugunya Barema agala nayo kuno okubba okusaliza tukulabangako badi mu Kiggundu yakakutemu naye gwe walabyani beetutte ebyaddala beetutte nandigabe 50-50 olw'ensonga z'omwana gwe nawulira gwe bazaala omwana oyo bamumye nnyo kamera babadde bamukwasizzaani omwana yadde amukutaawo Lilian Mbabazi Mbabazi naye bamuganye kamera omwana oyo ayinza okubeera ekyamaanyi mu nsi emyaka nga 5 ejijja kitya olaba gundi ya Moses story Moses gwe tusoma mu Bayibuli yatuuka nga bagala kubeera nga batta abalenzi bonna abali bazaliddwa ekiseera badonya mwana omu mama we nadifayinga nagamba omwana wange ono mumwagala nnyo nekye nina okukola kumukweka kyakola n'aluka ebibbo n'aluka ekisero ne wano era gundi yabadde alukisa ekisero ekyo senga ow'ensonga Beti Kamya bagenda kuddamu kukola replica ya story eyo bamuteekemu bulungi mu kisero bamutwale ku River Nile aflowing paka Cairo Japan bagala mukweka abantu amawulire gasusse gabeera ng'owa Julia nani Taji era bagee bayinza obeera ab'omukwana awo Taji ani abawa amagezi mama Taji omumanyi era yabaddewo nga naye alina notisi za nootinga juka naye tiimu Nyamukenzo nnyo twalaba mukulayira
bebe kulu timu Nyamukenzo bana awonna ekintu kitegeera so omwana oyo bagenda kumuteeka ku River Nile floating agenda tajja kulabwako nnyo begali mu nkuubo walitewo emyaka ngana ajja tujje mu buddu obulibeerawo nga Moses kye yakola yaawe eyawa Moses amateeka 10 osanga naye ali mu amapya Jasmine ye omulabyeko nga bategenda maaso Jasmine namulabyeko ali ku make up alina kana akantu mu kiwato na mwana Jasmine anyirira yasimanyi nakumanya banna simanya mutola abamanyi nti gye bali mama Maya yazze mama Maya tabeera mu nsonga ezo takyajja takyaki alaka yesonyiwa ensonga ezo ne Jasmine ge basinze okweraliikirira baani Nyamukaro ate Nyamukaro ayagala Nyamukaro yagambye Nyamutolo nti oyo tumwegende namugamba gwe mukulekedde mubirango buli wazza amaaso Nyamukaro yagambye Nyamukenzo nti ki oyo tiwegendereze jazz oyo olaba ali ku side eri kanga ina bbeere nituludde naye alright Shiba ali kuki Shiba emulamu nambe yemula nambe ali eno olwo Spice wange Spice tabirimu ensonga ezo akyalina stress ateziva ebyaliwo biriwa ebyaba Jenkins kikyati mannange naawe ba Jenkins ne kasita mukama yabasasula kiki era gundi ye musanyufu Spice kati yatumye J one man army Zubeda Zubeda aberenge utala alugusa kati Spice ana stress abadde alina stress ne kati yegende muggwako Zubeda ali mugumuzanyira nebiri byali no manyi damage gye byakola byamukuba damage mama byali bibi nnyo nnyo Spice bambi watu nenga ajja kutereera so ekintu wekitewe kitambula ekitewe kyatambudde kape eyo kati kyasaliddwawo eno wiiki yesembayo okubeera mu mawulire ndiye kapo y'omwaka bagiwadde dda nendoza tumwagaliza amina nnyo tukape yo tujagaliza nina ulidde mbo ateesa bya federation byokka Nyamukenzo oli Nyamutolo mu parliament ateekayo bigayi we yangambye nangamba omwana oyo Nyamukenzo ateesa bya federation alowooza wuma teriyo falowooza wuma biki tujja naffe muteekako embeera nga bigayi ate abadde ki bigayi naye bangamba ayagala alina gwa minister gwayagala okufuna bangamba alina minister bigayi alina minister gwaliko ali awo mugundi muki ministry ya gundi ya transport pola ali mu transport tewe unyanga mu myezi nge 3 bigayi yatukubyeko ettu myaka 5 mu 3 gyalina ministry ekigenda mu maaso kugambye buli omu kwetereeza buli omu kulobinga kutereeza obulamu abayimbi bayingiridde ba minister ba MP bali happy si basanyufu nade nyogerako ne Zaake nakane NTAMBI wachi mwine fujjo wachi mutulumba neno omunaku tabeeko nakake nimugamba Zaake mwe bagagga ate munnange wenda genzo tukulaba ne Ruth Kalibala atasuddewo ekintu kyabadde kitya kyazitoye wamukubiddeko namukubidde yavudde ku show ya Mwasuzemutya nagamba bannange zitoye yiyo mukwate show yammwe ngoyo okutambulira mu kisiikirize ky'omuntu nga yavaawo nenga buli ssaawa bajogera gwe bakomyawo gwe bajuliriza nate mbadde nkoze erinnya lyange eddungi neriyinza okufiira wano waliwo omuvubuka bamwita Shalom omumanyi Shalom atera okukola ne kasuku webivi ono wa dread mumanyi yagamba biswanka ebintu ebiyitirivu biswanka ono muyimbi otabadde biswanka ate yali ne muyimbi tobaddeewo kakati Shalom yatuuka nakuba Biswanka line namugamba nti Biswanka tolina makulu olaba okyawuliza ne programu za Mwasuzemutya yawo kasita yawulire nga yagikuba nnyo nti omuntu anti bwebayo okumalya ssaawa 3 kati omuntu abagira abatalina byakkola eyesatu abalina kuba ku mulimu kati line eyo yagiwulira nagamba nasooka nayita mwami we Charles Sensuwa Bwanika yaita Sensuwa na daddy nakaaba omujukira ku kali akalango kalwa aka protector myaka gye 8 ye yali ku protector naye waddamu
yali ku lifeguard protect oba yali lifeguard se lifeguard lifeguard akabbulu simeka kyaliyo oba naye kati omusajja gwe yaliko naye yali myaka emeka simanyi yakuba akalanga akolo tabanga yali abedi bwaneka bwaneka yali akola ki mu buvubuka yali abedi simanyi tomanya munange ensi etuzunza n'ayita sensi wanamugamba mwami ndowooza this is the time I have to tell the people that I have to bow out I have to go sensi wanamugamba mugamba munaye oba wosazeewo tewali buzibu kyebadde kutwalira obudde njagala okulabako obeera opreparingira sheeyo kati nze ndaba tewali buzibu tewali buzibu munnange Ruth bwate wayogera n'eddoboozi ddene Ruth bwe namukubiddeko ne mugaa kati Ruth kyekiddako nampa options bbiri byagenda okukola ate mwewoonya ekisooka yagambye agenda kwokya Woloding Woloding oba wawulidde buli awo yagambye Ruth oba agenda kudda mu bya wedding Woloding kwokya ebyuma mbadde mmanyi agenda kudda mu bya wedding Woloding ateko galubindi bino ebinene kyagala okoti wengambye nze weyangambye ntambi ebyaddala n'ebigalubindi nabirabye yabiguze bino ebinene akokya amadirisa n'enzija oyinza okuba wawulidde bubi omukyala nga yagambye wedding agenda kudda mu bya wedding si bya holding ngenda kuddamu mukubireko nanzijukiranga kati roza akyasobola ebya holding simanyi nagamba nogamba ayinza okudda mu kusoma ebbaluwa zinongeza titi zeyasomanga ate nalabye oli abikuba ebbaluwa nfu anti nange kati yayononya omulimu yafumise mu luwombo kwezi yafumise mu luwombo ate nokwezi ekyo kyeyakoze ebyaddala poliisi emunoonya poliisi ekunoonya kwezi kiti kiki yafumise mu luwombo kwezi Robinson kwezi yagambye yakoze show n'agamba ebbaluwa bagingirira nnyingirire abantu ababbibwa mu bbaluwa abakyaliwo emisango bagiroopa ebbaluwa ezo ezaani eza titi oba zonna ezisomwa zonna ezisinga titi ku biiti mulongo babiri ne Rebecca Jingo bonna abasoma ebbaluwa zaali za kifere ono wasimba ono Koni Nalugwa ne Koni zonna za kiyayi okusinzira kwani ku kwezi mbwera yali mastermind wazo nga yazibaga bukwezi yalina n'abasawo abaganda be yaintroduce ne ba pastor okugeza ne kwezi wacho oluwombo lw'abasajja bo yagambye basawo ki yayogedde abasawo nayogera amanya nayogera ku ba pastor bali ejukira gundi kiwedde kwezi project musumba yiga kwezi project n'atugamba waliwo nebe yaleeta leka lesaa zino bamaanyi tajja boogera nentegeera polisi emunoonya kwezi ate musango guvunda mwabba abantu byali byakiyaye ye kenyini yatugambye mastermind nti byali byakiyaye byali byakibbe byali bya ate endobeso yonna endobeso yo teriimu kubba ati yo tebba just bakulobesa bulobesa just muzanyi just so Ruth n'agamba ati agenda kola atya Ruth yadagamba agala kudda mu bbaluwa jukira sho bali bagirekodinga lwa kutamba kati labate kwezi ku Sunday wali bamu oluwombo era ngenda mukubirako Ruth mugaye Ruth olwombo baluyiye tugende mu Woloding wedding biraka bya wedding bino ebyokugira abagole nagamba n'amataffaali agajja gayingirira bafuna kiralo ennaku zino abantu bazimba kuba amataffaali ge sibirinako bukaka yebyo nze ya Ruth mukwano gwange nnyo so yakitadde kati ani akirimu n'ekiki ekigenda mu maaso so lwaki tebagijjaawo nakubidde ku Nakazibu Nakazibu wamukubidde simanyi yakyalimu tannadda wamukubidde namukubidde n'agamba ati agamba Ntambi I knew it I'm ever challenged but never equaled. Never will I ever be equaled. What? Yes. I created that show from with zero. I brought it from grass to grace. Oh. So when I left, I knew. And the time was over. So I have some much pity for Ruth, but that is life. Nenkubira ku namere. Jukira buli kasamalo kubira Nakazibu. Namere wamukubiddeko nagamba ati ajagala namere nangamba kati eyo njagala nze ate njikole njisinge ne yagitandikawo yayogera Luganda nga kakasabwa ate yazadde agenda gikola nga nakawere bagenda jiwa mukke emyezi esokewo mulembe namere ajagala yagamba agenda jikola
agisinga nakazibwe lwaki NTAMBI nze ebintu mbikola Mwasuzemutya okwogera obwogezi nti tulese NTAMBI aka NTAMBI nze sho nja gikola era temwewuunyanga mu November baleso namera agambye agenda gikola Anatalia wamukubiddeko eno namukubidde Anatalia agamba NTAMBI eno gye ndi happy ndi happy eno nakyenzimba it is work in the process but tujja kugguka ndiko mentorship ya gundi yono musajja w'ebirevu yani ani oyo ebyeru Samson Kasumba okay noli yali akunoonya yanjogerera amafuukule mayitirivu mbukiki ali munange nene twayogera namugaba munange onzizukuza oli muzukulu wa Kasumba vaawo nze ndi mwana muto myaka 2 Kasumba wemeka kagamusanvu mugande kagamusamba wako abajjajja abajjajja wange awedde nangamba okay NTAMBI my muzukulu you can now go okay so kati show yaweddewo ekyagenda maaso show eringa yo abajagala bangi bagenda baveti naba nibagigadde bagigala mutakyayita badde ebina ebyaki bya dola ebya sente za Uganda nga teziwera 1234 kyokka nga basajja wagenda mu account si wagenda nze custodial information wa media ya Uganda kyokka nga terwamiti bamuwa obukadde busatu tebuvaayo eno kati lwamiti bamutaddewa lwamiti abanga agenda kukola church okay yavuddewo awo nayo yenegenda nagenza olaba ne Bebeku atabuse yatabuse Bebeku wamulabe Bebeku musajja wange nnyo naye yabadde agamba ki byayogedde we just have to debunk them because si bituufu yabadde ku principle ng'agamba ayogedde bingi kisookera ddala nti principle abasibyeko abazungu principle akoze ati abasibyeko abazungu asibye kwani fa Abafirika atusibyeko abazungu abazungu tabaagala bebe simanyi kubanga ate bebe video yasembyeyo yagikoledde mu America mu bazungu video nga 3 yashutingirawa mu bazungu mukyala we wazaala yatugamba mutwalawa mu bazungu mutabani wasamba mpya naye agala asambire timu yaki mu bazungu eya Arsenal mu bazungu naye Bobi Wine yabasibyeko abazungu kati kikyotegeeza ali ngamba kati kigamba nti kati awo aba alimbye beba agamba Bobby omwana ono atusibyeko nnyo abazungu amuyita mwana anti agamba nti Bobi Wine yamulingizanga mu katuliko oluggi nga akuwa mwali mu studio ewa nga batandika Bebe kula atawa ku bantu ekitiibwa Bobi Wine toyinza muyita mwana wamuyita omwana kati omwana oyo atusibyeko abazungu okitegedde naye nga abazungu ayogera atya kati omwana oyo atusibyeko abazungu kyokka ffe ng'Abafirika tuli mu kukola pan-Africanism gyaliko okay naye ng'abazungu abo nze ndaba tebatuvangako kuva independence kituyita niyo colonialism ge mazima buli kimu kyetukozesa kyabwe okitegedde tewaliwo ngeri gyoyinza kuteekako Kyagulanyi Lukongoololo nti yabakusibyeko okay Bebekulu bwatyo nayogera n'okugamba nti experience Kyagulanyi alina ntono kuki n'olw'ensonga eyo tasobola kufuga ggwanga ku byobufuzi Bebekulu namukubidde akasimu namugamba naye Buganda wange Bebekulu twemanyi nagamba entange enkomanyi naye okubye kiro namugamba n'ensonga ze wayogedde nemujjukiza Bebekulu yennyini nemugamba president we Senegal saawa zino faye alina emyaka 44 tiyalina experience wadde n'okubeera president oli Sonko eyali opposition figure ow'amaanyi gwe baliwo abasibye naye yamuteerawo nagamba ono because yali tasobola kwesimbawo olw'emisango faye n'abeera president akyasinza obuto mu Africa essaawa zino ye president Bebekulu nemujjukiza nemugamba nti ekiseera bwe kiba kituuse nga kya muntu kiba ekyo nabimugambye mugambye kiro simanyi abaana ababijjukira namugaye munayo omukisa gwa Katonda guba gutuuse omukisa gwa Kyagulanyi gwatuuka ali mu kiseera kye you can't fight that nemujjukiza Bebekulu nga Bebekulu namwe nga mutandika okuyimba mwajja
ne mubako enkyukakyuka gye mwakola ku myaka gye mwalina emito naye tebaabalwana because it was your time. Bashanks VVD abali bali ab'amaanyi bakkakkana Baredi Banton ba Emperorando Milton Sama Rastaro Peter Sematimba Dungeon Studios okitegeera because baba was space because it was your time and you shined. Esawa zino Bobby Wine whether you like it or not kaseera ke simebe bakyali ompiero you oba bagigala here Piero ola mbu yagene kuyiseeko zize zikaze engoyi bagigala dead bagigala oh ha empewe ne tuyitako ye Piero agamba ani ine experience muzeeyi yagirina nti era ayina tufiirako nti wali mulala ayina gundi ayina visionary ayina bukugu mbu oba okitegeera so nabi munyonyoddeyo byonna nti ba president mu Africa abato weebali ne babaddewo ba Joseph Kabila wano gwe nalabe gwe balonze gwe bamamuddeko yabadde yafuuse yes it isn't about the experience toyina kubeera ng'obadde mu office ebbanga wabi mugambe Idi Amin Dada agenda okuwamba erina experience kimbi obufuzi naye yava buvi eri maje najja n'awamba omusajja naye nti regime ya Idi Amin from 71 mpaka ku 79 Uganda mwe yakolera ebintu ebikyali monumental n'essaawa zino in the span of 9 years for an inexperienced president in Idi Amin Dada, whereby Uganda by the time yali ewula n'obuyambi. Amini wavako ntugenda mu lutalo lwa 1981 the Bush nga kuliko Obote okuva ku olwo Uganda wesinga okubanga yeewolera nnyo the foreign aid esinga kutambulira wate kati ssaawa zino kiri waggulu nnyo. GDP ya Uganda ya 2023-2024 bagibalira ku 52.1 trillion. Nenga domestic revenue sobola kugisustain-ingako teweza wadde 15 or 20%. Sente zisinga ziveeri mu international financial institutions ngazi World Bank, as African Development Bank, institutions ezenjawulo zi UN aid agencies ezenjawulo okitegeera kitegeeza omuzungu akyatufuga okiraba so kiba hypocritical okutikka Bobby Wine omugugu ogwo nti okumuteako olukongo so yanokoddeyo taina experience omwana oyo taina experience yes nanokolayo abasibako abazungu nti Bobby Wine yasibye abannayuganda yabasibyeko abazungu ate nga bo bagala yayogedde ekyokusatu ediscussion gyesagala kugendamu eyabali botegedde tugireke kitegeera era nti Bobby Wine era yabasibyeko yabyogedde awo neŋŋamba anyway awo sijja kugendawo nnyo tubireke kati gwogamba otya kyensooka okugamba essaawa zino nti wadde mwali muyimba tukola sheno nze naawe naye tomanyi kyengenda bbanja nange simanyi kyogenda bbanja singa omukufu abako kyafuusa kiri different kiba kibi nnyo nze oba ggwe okujja n'ogamba nti okali twakolanga naye ali kugondira you understand guba mukisa gwe nga amaze okuba nga ayambuka Bobby Wine nze respect gye nsinga okubanga muwa okubeera nti nno ajja against all the odds n'avuganya President Yoweri Kaguta Museveni with all the state machinery nena perseveringing n'akabeera with all the intimidations yet he would have opted otherwise n'asigala mu bulamu bwa music because yali afuna ne sente yali alina nenajja mu buno which is a matter of life and death okitegeera najja n'afuna obululu bwe yafuna tujja bigenda mu byaliwo ababimanyi mu bimanyi nene essaawa zino okubeera nga akyatambuza ng'alina recognition mu ggwanga erya Uganda gyazaalibwa mu East Africa mu Africa ne mu nsi okutwaliza awamu oba okitegeera nti wemba nze Bebe Cool nga oyo muganda wange twayimba naye I would rather be so proud of him I would rather tap him okumanya nti muganda wange nange nyinza kupushingibwa ntya probably I go in that direction but for Bebe Cool, I understand where he comes from. Bebe Cool is a cadre of NRM, and he has all the right to be a cadre of NRM. Yes, to de-campaign Bobby Wine and to campaign for President Museveni. That is the right. Jali nasijimu jako obo kitegeera. So byayogedde byonna ebyejjo ndi mu kubitreatinga as any other cadre kyali yogedde okussa Bobby Wine wansi na yambuse ekyawe waggulu. So siminako nnyo buzibu. I just wanted to debunk n'okubako betutereeza byayogedde byensuubira nti yabadde nkuba mu akafaananyi nti nga woolaba nti Bobby Wine yali atambulanga ne Bebe Cool ne Chameleone Bobby Wine ng'afuuse kino kuba mu akafaananyi nga singa Bebe Cool ne Chameleone baali beegasse wamu nga batambuza omulamwa gumu n'ogwa Bobby Wine naye ekintu gye kyandibadde naye kyalibadde wala naye ensi bwetyo buli muntu abana interest ezize ne goals ezize egos zijja at play lwaki Bobby Wine aliwedde bibeerawo
naffe mufe mbulamu obwa bulijjo bwekyo bitambula ate ensi bwekyo bitambula mubaamu opposition neki so bwekyo bwekiri so for Bebe Cool I love you so much my guy naye for the statement says I just wanted to differ but naye anti olina okurespectinga egundi ye side ye oba alina naye side gyatambulirako emubeezaawo yabilivingiramu so kati ne role enkulu ya cadaship that's what has anozannya omuzannyo gwe nga ye which is okay bangambye ali mu kusoma yes kusaba yonna engineer Bebe engineer Sali kati Bebe bali muvaakaawo title engineer Moses Sali engineer by the way so ali mu kusoma ebyaddala Bebe and I'm happy for him okay engineer agenda ba engineer mukasera katono nnyo engineer Bebe engineer Moses Sali engineer Moses Bebe Cool kali jeina mu akaziki yagala kata kati kazika kyalina mu kiwanda akaziki tekakyali mu sente tekakyali mu by the way ere kubo tuufu yes leki tebamuwa kya ministry alowooza yalinze amanya Muhoozi teyateeka esole ekyo kuba omusajja yali akubye ekikopo baba Muhoozi bali omwadde slots 3 ndala bamuwa 3 abala be baleeta manyi banja baforwarding kitegeera ye bamugamba tujja kuwa slots 3 bakwata kandi Nyamutoro Balamu ne Abba bamugashumba ne babakuba gashumba teri yasakendinga linnyale wadde liteekayo what aina kulinda gundi president yani administration ya kati bano yabalekawa Muhoozi bano yabaleka mu oblivion state of oblivion we bali we muli mirundi senior aliawo gashumba aliawo bakabanda no balina gye bali bakabanda kagabo naye yalida kagabo naye member parliament ba Franka Mwesigwa no bali yawo oblivion muganda kagabo yali talinye ya Piero yu yali agirinye ne kali yasigaze ekifeere kya parliament adda asimanyi ajaguulira mulimu nabagendo jjuulira mulimu abagendo jjuulira kegenda kaluba wakagabo yali abuukidde Piero yu kati Piero yu yiye funya accident etomedde naye ovuddemu ng'oli mulamu kakati kagabaddawa simanyi nakumanya nabadde akubayo naye kati bangambye gundi ejje kisinde kijja okuva e Katonga waliyo ekijja kati bagala kwegatta ku babiganye tekisoboka tokirowooza nako ekyo tekisoboka owai tumalirize ndowooza ne nani ki ekyabadde kitalya nedda wabadde gundi Kyagulanyi babadde bagenze kujjukira mwoyo gwa Nabukenya oli omuwala eyafiira kati nga balina bagenze kibuga naye nakulabidde drama kikyati ekisookera ddala era nga nzikatiza kyembadde njogera Kyagulanyi is still loved so much and adored nti abantu yabadde atambula naye nga tatuuka nga buli watuuka mu kasente abantu bakuŋŋaanira ku mmotoka abayitirivu kati bano bandeeta fruits ndeeta biki ne babimuwanga biyitirivu nnyo okiraba ne bagenda ne batambula ne bagenda naye ade batuuka saidi z'ennansana ne bakaaba abawagizi ba NUP be bakwatidde waawo ne basiba emigwa ng'embuzi ennansana babasibiraki nga womanyi nti no commotion biki ebyo abantu bangi nga womanyi police awo tifuna beekwata ne finally ne batuuka ne bagenda gye bagenze ba foot soldiers ne bakola omulimu gw'amaanyi kulima bijja kuyoyota malaalo webityo muko ne ugenda mu maaso aba family ne babagumya ne basabira omwoyo kati mukudda wabera filimu endala wano ku Northern Bypass nga tukebwa ayisa ne basanga road block ya SFC ne Uganda Police nabagamba you can't proceed abagala proceeding agenda koma okwe headquarters ekavule awo nalabidde Edimutwe Edimutwe is hide train Edimutwe ngenda kuddamu ntakula ebitabo byange gya training ngira suwa wano siwa kyebando musoba Edimutwe alina okubeera nga either Afghanistan, Ukraine, Russia ezimu kwezi ensi kuba yavuddewo nateekawo command n'agamba principal alina okuyitawo nga mundu zimusonzeemu abe SFC ng'emundu nga talina an intimidation omwana oyo yakamirika ne ba foot soldiers ababaddeko bonna nga tewaliiwo aseguka ne bakuba amasasi mu bbanga nga wa ne principal naye ng'ayimiridde tadda mu mmotoka overpowering and abasinga si overpowering amuno babaddewo commotion but it was just they stood their composure
ne bayitawo ne babakkiriza ne bayitawo peacefully oba kitegera because kyaba basinga okwagala mu situation eyo bano babeere ki mwecyange mbeko kye mukola to justify action yaba bayinza okuddamu okukola bano bataddewo embeera easy yes very easy but we have to go tugenda wali babadde bagala bayitewa babadde bagala kuba ku laundi ya bwayise oba osala busazi babadde bagandooza abantu babaveeko otuuke Kaleerwe yes wetolole wandege okomewo babadde bagandooza abantu babaveeko Kyagulanyi yayingira emmotoka yagenda ebibye naye kati Kyagulanyi we yatuuka essaawa zino oba mukwesa otya wabeera ku kkubo ajja ku attracting crowds because people love him. Okay. So embeera bwetyo we abadde over the weekend. Okay. Yes. So muganda wange Umar Almaida yes. Tukutumiddeko omusajja ono wangamba musindikire ekyemeka ekyetaano ekizike sagala agambe nti musajja era kyakutuukako yes era abawagizi bange mwenna banyumira programs zange nze mbuyagala to reach out to me my phone number is 0701 870959 naye kusinga kuyitirako sendi simanyi waki messages tezirabika zino endala sendi weevu ebyo if you support me that is my number 0701 870959 mubisembayo wabadde ka video akafulumye nga waliwo baganda baffe ndoza abasinga bawangalireyo bweru they subscribe to Munno Watch but they were complaining about movies ti Junior tashakola film Junior mwamugoba sorry nedda Junior yasinga in fact okola film musasule mtu musasula yasinga okutuwa films okusinga ba videos abalala na ye platform eyo tasola gibeerako yekka that's why bagala ko Junior mujimuwe tugira ba videos abalala ate abantu babagala abalala okitegeera Junior tasola kubanga afulumya movies nga 3 olunaku talina capacity eyo musajja bato musasa kigana oyo gas nawo omumanyi Junior musajja akwate ebintu byempola mpola film alina gira banagisamu nagambe anya akola pakupaku why sigenda kuyingira nnyo basajja bange okiraba Junior ekintu akiwa obudde ate abinaku zino kati wiki mwezi guli kwali kwanjula omanya ketala kabeeraawo ate wano naafiirwa ne even ku average at least wabeerawo mu VM naye tukomenyawo firimu enkadde zitali ku platform oli abantu abanyumira firimu enkadde mu bavijje ezaabo zikomawo talina budde kiki obudde abulina naye ekintu ekirungi oba olina okukiwa because tekigasa kubeera nga akola fwa baba kasoma bagalako anti kati kitegeeza demand kalemeredde no demand weeri abantu tubasavinga bulungi Junior recording ekiro n'emisana full stop musajja batoyagala afe bufi akole nenga films kwezi mumba mumusasula bulungi naye mwagala afire ku mulimu nga balubu recording ayo ka film kamu olunaku lulamba 24 hours kadukira ina nezabukedde abula baba akaliko oyo musajja nno bukedde ndoza recording lufaya kati wona Junior alaba film nagamezo ziganya sina jengenda kutanga tezinyuma kati imagine that time jateekamu but regardless films zoze kweziri bulina kuteekawo film naye mbate mumusasula ide tusajja kujja kumpewo tubaga wanavayo nakyeyogerera because he's one of the most paid VJs ku Munno Watch highly paid so baganda bange bonna banaye mutusaasire naye nga films bane tubayiiza ebirungi tumuwa tubayiiza buli kimu Junior esaawa zino just abaddawo muddemu katini nnyo olw'okufiirwa kwa taata we naye yakomyewo in full swing films zigenda kujja mu bungi nga we zajjanga temugenda kuddamu funa those situations mwebale kubanga mutuwagira gibeera emitwalo 3 gyokka for subscription bozi wagamba mu movie ani asinga okwogerera essaawa zino video Junior number 1 by research oba just by logic logic tetumugira logic tetumubesingirako kusukulimba kali twagala by research wetugena by research era nze kati back end ya system yaffe ngimanyi mu babijje baana asinga Junior yasinga mu numbers okulabwa n'okutunda ate yasinga n'okuzoogerera kisinzira movie kindowooza zonna yekaguje kawaji kabejja number 1 nena abalala balungi n'abalala balungi kabaka w'ekikomando tomumanyi anti tebakyabikola biri ebyo ebyedde bya Swaziland agenze kujjayo kawalake kamu byagwaye ebinaku zino ebisabe ebikomando biri technical and tactical seru team simanyi biki kati ababa basajja bange baba mu eliminating byali biti naye nga n'omusajja ono emuwa respect byali biti ebyaluli Rembo nagende Vietnam omuntu omu nakuba abamagye bonna nga webujja waabwe kuba webuddayo waabwe komawo tebikyasoboka kuki ng'ate bigambo byamu bitono ebisigadde omuntu kongofu wedda nga temuliimu bigambo
Jackie Chan kati gakyuka dialogue abaawo waluzungu kati n'owulira abavijja ababana naye muno wachi temukyalimu kulimba temukyalimu naye muno wachi tulina line-up y'abavijjizi bonna abamanyi abasomi abakugu abasanyusa aba entertaining alright bavijje nga 10 so mutweyinire muno wachi banange mwebale nnyo mwebale ddala tubatumiddeko mwenna abatulaba mikwano gyaffe mwenna all over the world mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mukola kyamaanyi bakwano bange awo Amsterdam bamuyita Jose abeera awo Rotterdam ne mugawano gwange bamuyita Kimera Ibrahim naye abeera awo Rotterdam so mubeera awo mu Netherlands ewa Farida nga mweyagala naye nga tubatumiddeko ntambi waali bamumuleetako ddi awo ajja abalabeko bale mundeeteko ŋŋendeko ekyo Netherlands mbeereyo Netherlands ateeka visa kawo ŋŋendeko UK munteekemu ssente ajja abalabeko awo ekintu kibeere nga kitambulira ddala so mwebale nnyo mwebaddala bannange tetugenda kusukkawo tulabagane next time Nyamukenzo Nyamutolo Nyamusuuza Nyamukalo mwenna Nyamulondo mwenna tubatumiddeko bye bye